tenda amajjuvu ga Allah tabaraka wa taala akyatuwadde obuwangazi atusinkanyiza wano. Olusinkana lwaffe luno tusaba Allah tabaraka wa taala tuteremu emikisa, tubeeko ne bye tuyigamu tugende nabyo. Umar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu bwe yabeerera amiri owa umma eno, bamuleeteranga ennazi. Ennazi bibeera bintu biringa butto babisiga mu nviiri. Jjukira nti abantu abeeru balina inaya khasa, bo babeera n'endabirira y'enviiri ey'enjawulo, abaami n'abakyala. Abantu abeeru bo balabirira nnyo enviiri, naye babeera mwami Abawarabu abo, Abazungu, ekitali nnyo kubaffe abaddugavu. Era bw'otunira Abaswayiri abaami era bakozesa ennazi mu nviiri bo, kubanga Abaswayiri era bava mu Bawarabu. Bamuleeteranga ennazi ng'eva Baghdad mu Iraq, agigabira Abasiraamu nga saddaaka, naye ng'abeebuwe tabawaako wadde liiteemu bweti. Kati omu ku batabani ba Umaru yafunanga empute mumaze okubanga bayitanga mugadomola gangi, ne bagenda nga bagaba empute nga balina ozizaayo bateekemu endala. Olw'okuba nti ennazi etambula nga butto, bwe yafunanga empute ze ng'aziwunzika ng'afunamu ng'asiga mu nviiri. Naye lumu aba atudde ne kitawe bali emmere, kitawe namulaba ng'enviiri zinyirira nnyo. Namugamba, mutabani, lwaki enviiri zo zinyirira? Tobanga obba ennazi y'Abasiraamu. Namugamba nti nsigwatanga ku nnazi y'Abasiraamu, wabula empute zino z'osuula nzikenenula. Namugamba nti nze bino ebidomola bino by'oteeka eri bbali mbikenenula, ne nfunamu ne nsaba mu mutwe. Yamutwala ku saaluuni, yamutwala ewa kinyoozi ku saaluuni, yagamba nti nsaliraako mutabani wange oyo enviiri, agenda kunjokesa omuliro ku yaumul qiyama. Namugamba nti muzeeyi taata, kaakati omusango guliriddawa? Ennazi y'Abasiraamu si yaffe. Nambuuza, ffe tusoma ddiini ki? Sinaffe tuli Basiraamu, naye ffe ogwaffe gwagigaba si gikozesa. Namuyigiriza ebigambo by'ensibirira omwoyo gwange mu ntandikwa ya darusu eno. Naawe ebintu by'Abasiraamu biveeko, tobikozesanga buli ebibyo. Namugamba nti obanga oyagala ennazi okusiga mu nviiri zo, ŋŋamba ŋŋende mu katale nkugulire. Naye eno gye baliitawo ntugigabira Abasiraamu, nti togikwatangako, leka kukyajingira mu muzikiti simu yo. Amasannyalaze g'Abasiraamu gaveeko. Va ku masannyalaze g'Abasiraamu okyajingirako essimu. Oba tusobola kugula amasannyalaze, gamba owewuweeka, naye gano gali g'Abasiraamu. Ojja kubuuza nsoma ddiini ki? Omuvubuka oyo yabuuza kitaawe, nze ffe tusoma ddiini ki? Tuli Basiraamu. Kyatula kyoŋŋaana ennazi y'abali. Abamu bagenda nabanga yafuna omukisa nga badiranye omuzikiti, amazzi bagakima ku muzikiti ku taapu. Va ku mazzi g'omuzikiti. Hatta niwe kiba kisobose, olaba ebiyigo by'omu paaka, mu butale, mu wino, ani abyesiga? Ebiyigo babiteekawo nga ba emergency. Naye toyinza kuva waka n'ogamba nti nja kufunira wuzi mu biyigo by'omu paaka, n'ebyoku muzikiti bya emergency tobirirayingako. Nja kufunira ku muzikiti, funira eka, gana amazzi g'Abasiraamu gaveeko. Bagateekawo in case ofunye problem oli ku muzikiti obe nga waliwo ebiyigo. Ebintu ebyabangi mu Busiraamu byakwegendereza, si kulanga gwo oli azaamanya Basiraamu. Enviiri bazisalako, naye omuvubuka yali abbye, yali azamanyiza omuyigiriza ye nti nze ndi amiiri, fe ogwaffe kuweereza Basiraamu bali, tetukwata ku byabwe. Oba oyagala tugule ku byaffe. Awo ntandikidde. Lwaki ntandikidde awo? Nina ensonga tujja giraba mu maaso. Omulama gwaffe ogw'olwaleero biidhini tufunyemu ku nkuba erabise okuba nga ghaif. Bagita ghaif, bagita batya? Ghaif
yetonya nga temuli muladdu temuli mbuyaga. Ate waliwo gye bayita maparu yebwatuka etiisa muyaga ebimyanso, oluusi netwala n'amayumba, oluusi netwala n'abantu, ebisolo, ebimera ne bifa, kubanga enkuba etonyagasa bintu ebi bisatu: binadamu, ebisolo n'ebimera. Eyo enkuba omugaso gwayo okusinga guli mitu bimeka? Ebisolo, omuddo, kubanga ebisolo birya muddo, n'abanadamu balya muddo, n'obulamu bw'omwanadamu. Ate era bwe yakukoseekosa ebyo, kubanga bwetonya n'esukka ate ebimera bifa bufi. Bwetonya n'esukka omwanadamu ng'alajana, amataba gasazeeko, tetuna we tuyita, ennyumba zigudde. Bwetonya n'esukka ebisolo nga bifa. Ekosa bisolo n'abantu n'ebimera, oba egasa gye bayita ghayr, ekosa gye bayita maparu. Era Allah mu Qur'an waba ayogera ku ekosa giyita maparu, wa amtarna alaihim matara fasaa mataru lmundharin. Tugenda kwogera ku ssuubi mu bulamu. Okuba n'essuubi mu bulamu butabeerawo ng'oli stressed, olina pressure, teweetegeera olwokuba olwo byotalina. Ekituufu kiri nti mu bwavu bwaffe bwe tulina ebikola obulamu bwaffe ne tubeera basanyufu 80 ku buli 100 Allah yabituwadda, lwakuba situmanyi. Era yatugamba nti wa inna rabbaka ladhu fadlin ala nnas walakinna aktharahum la yashkurun. Allah waffe tabaraka wa taala mu kutwagala kwatwagala atuwa ebirungi bingi ne tutamwebaza kuba situbiraba, olw'okuba nti ffe omukisa obuzibu bwe twafuna tumanyi nti ekirungi kiri eki sente. Ekigambo riziki twakifundiza mu sente, era kyetumanyi nti kyekirungi ekiri ku duniya kuno. Naye ng'ate mukama wange ebirungi ebirala bingi byolina lwakuba tolina sente. Era oyinza okuba ng'otudde awo ng'oli biliyoniya mu birala, naye nga sente oli munaku, n'olema okwebaza Allah kubanga bino ebirala tobiraba, n'olema okusanyuka olwokuba Allah takuwadde sente. Tulina ebirungi bingi. Ffe twalowooza nti ebirungi by'edduniya eno sente. Kati kambuuze ekibuuzo, ffenna tukimanyi nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam ati yalina sente, naye ani amusinza ebirungi? Njagala ombulireyo omuntu omu bw'ati asinga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebirungi. Abaasulanga enjala ne bamala n'omwezi. Ani amusinza ebirungi? Mumbulireyo omu bw'ati mu duniya. Kubanga ebirungi tebiri mu sente zokka, biri n'ewalala. Era edduwega nti rabbana atina fi dunya hasana, ayi omulezi wange Allah mpe ebirungi mu duniya. Ebirungi mu duniya temuli mu sente. Eddwa tetegeeza nti oba osaba sente, kubanga alkhairu fi dunya alilmu wal ibada. Ebirungi by'edduniya y'erimu ne ibada. Ebirungi mu duniya muno ebisingamu okubeera ebirungi bukyanse ebaawo alilmu wal ibada, okubanga olina irimu nga ne ibada za Allah zitereza, oba biliyoniya. Kibula Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali biliyoniya. Kati ffe ekituleetera okubonaabona twasiba obulamu ku ssente. Bw'atazifuna n'abeerawo n'anakuwala, n'alowooza ekutiya y'ebirowoozo, n'aggamu amaanyi. Omusajja gwe nafumbirwa mwavu, omusajja gwe nafumbirwa munaku, tetulina kye tulina, renti kafizi kabano kafuna lutalo, era nze ndabye. Naye ng'ebirungi ebirala bye tulina nsufu. Okubanga osobola okwambala hijabu, ekyakusaaga ekyo, bakuggyeko hijabu bakuwemu sente. Gwe tobalaba balina sente ng'ate bayita bukunya. Alina sente empya n'enkadde ng'ayita bukunya, n'atalina sente ng'ayambala jiribaabu, ani mugagga? Ebintu byetagisaamu endaba entuufu. Byetagisaamu endaba entuufu. Okubanga osobola okusaala essola 5 ne Amina ng'alina sente empya n'enkadde nga tasalayo neegi, ani mugagga? Gobeera mugagga wa duniya ate ne ku akhira oba mugagga
iyo oli obugagga alina bwakikeeki bwa duniya ate nno obugagga bwalina bwekyanga kyanga esaa yona bugwawo ne bukya ku makya nga mufaanagana nga nitalina ate kiki banka yabiwambye ababbi babibbi bamufeze miliyoni 4 obugagga tubulina Allah tugamba mu Qur'an nti man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba omuntu yenna akola ibada zange na swala zange nazitereza bulungi Allah yatugamba kusiiba nakutereza mwami mukyala ngenda mu obulamu obulungi kakati obulamu obulungi ewa Allah kirala naffe kitumanyi mu bulamu obulungi kirala awo wetusangira obuzibu obulamu obulungi ewa Allah si kuvuga moroka ya bei si kusula mu nyumba ya bei sente mpya n'enkadde bana basoma masomero ga bei si byebyo obulamu obulungi ewa Allah ibada obulamu obulungi Allah bwakuwa bwategeeza akuggulirawo ibada yali asanga obuzibu mu swala nato kyasanga buzibu yali tasobola kuyimuka kusala layiri n'ogisanga nyangu n'agikuggulirawo nayo yali tasobola kugendako mu darasa nga bimukaluubirira alabanga bagenda mu madarasa bali jobless mwina n'obudde nze nkati obumbujjawa ekisooka wiiki yonna yonna njimala ndi bize n'emirimu gyange ku gundi eri ku ministry kati ku sande lwenfunye okusibako waka neetereze nga agenda mu darasa mumuleka mwina obudde bungi yalabanga gwe alina obudde obungi kumbe Allah yakugguliddewo ebirungi oli ayinza okubuuza nti kakati obulungi bwalina buluwa nga talina kyakulya okusala layiri kyakusaaga okita kyakusaaga ekyo okuyimuka nova mubuliri ekiro nti ngenda kusalira akazange 3 kyakusaaga ekyo genda okigezeeko oza kyakusaaga bw'oba oyala okutegeera nti si kyakusaaga njagala oleeta enniyo ge nti ngenda kikolera ennaku 7 nga sosezaamu olabe owoza byakuno obwo bugagga Allah bwamala okusiima akuggulirawo ibada nga zikwanguyira ngera bw'olaba omuntu bwabbinkira mu mazambi nabbinkira nnyo mu mazambi nga Allah gonna agamuggulira negeyitasobola luli atandika okugasobola kasi atandika okugenda mu bidongodongo kivamu nga necupa awunzika anti oyagala mazambi kanga gonna kankuggulirewo nga necupa ateekako ekiva mu cupa okimanyi buseegu amazambi bw'otandika ezambi limu ne lifuna obutuuze ku kibanja liyita linaalyo linafunye nze obutuuze linafunye wano 1 ku 100 naye ettaka likyaliwo bw'oba oyagala jangu ne ibada bwe ziri bw'ofunze eno ng'eyita ginnaayo bw'ofunze eno ng'eyita ginnaayo Allah okuggulirawo ibada ezo buba bugagga obutagambika obw'ensibo naye ffe tumanyi obugagga obwo bwalusimbi era bwatamufuna abeera mu nnaku mu kayumba ako kemusula ne munno gwe walonda mu bangi lumu emu lumu bbiri muli bagagga bavundu mu maaso ga Allah tabaraka wataala kasita mutereza ibada ova ku buno obugagga obw'empewo bwetagenda genda nabwo naliko mu kifo ekimu munsiza bannaffe eyo netusanga omusajja nga bamubyeko emmotoka ye naye ng'ayagala kwetta ng'aweddewo yenna yaziirana twali ne sheekh omu ku amasheekha abakulu nambuuza ebibuuzo byali 2 ku 3 n'aterera obulamu nagana nenjala ennuma bampe ku kyokulya ebyo mbivuddeko kati yambuuza nti muna emmoloka yo gye bakubbyeko bwe wali ozaalibwa ng'ojja mu dduniya wajja nayo nti bw'oliba ofuluma edduniya ogenda genda nayo mu ntaana nti kati byotajja nabyo nga togenda kgenda nabyo lwaki bikumalamu nagaa nti oyogedde stress nemugwako kakati wetwali waliwo petrol station ziri ensi ezakula wabeera petrol station wabeerawo ne restaurant byonna bibaawo netukyama wali ku ka restaurant nasaba emmere enyingi ngaobwongo buzuukuse emooka tewajja nayo togenda kugenda nayo lwaki ekumalako emirembe wagisanga wano era ogenda gireka wano aba akyalya mmere bamukubira essimu nti emooka yo poliisi egikutte
babbi babakutte tugirina wano ku poliisi naye kyatwewuunyisa tiyalaga na ssanyu nti emmotoka erabise ndi bize nja kujjayo amalirize byenkola ebigambo sheekhe bye yamugamba byamuzuukusa obwongo ne bitereza omutima twetaaga nnyo ebigambo ebyo kubanga ekitali ekyeduniya etumalawo emmooka tewajja nayo togenda kgenda nayo ye kustress nga bwetyo oba batwala batwale ye yagikuwadde yavuddewo oba zamuweddeko zimugwako oba akaliira nti kati ennaku zino yavuwala tekyali bulungi ennaku zino ensawo allah twetaaga ebigambo ngaebyo ebiddaabiriza omutima era bigambo bikulu nnyo ebiddaabiriza omutima n'omwoyo teweerabira nti ennyama eno magumba muscles bino biva mu ttaka babikola mu ttaka era tubirabirira tukozesa biva mu ttaka ovacado meloni nanasi muwogo olumonde bivaawa byokozesa okulabirira omubiri guno ne obeera olwadde eddagala lyokozesa liva muki mu miti giva mu ttaka naye omwoyo teguva mu ttaka baleeta muleete kuva waggulu nagwo gwetaaga kulabirirwa n'ebyo ebiva gye gwava ebigambo bya allah tabaraka wataala byetwesamba omwoyo tebagulabirira ne ovacado tibaolya ovacado oyo menvu nemeroni olususu lulabika bulungi tyate boolya ebyo omwoyo gulabika bulungi omwoyo gwo gulya bya allah kubanga gye guva waggulu tuli balungi nnyo mu kulabirira ensusu naye tituli balungi mu kulabirira emyoyo negwonooneka negulwala neguvunda neguggwawo negulabika bubi naye nga gwona olususu lulabika bwe ruti Imaamu al-Ghazali atugamba nti omwana adamu akwewuunyisa yahtamu biwajihihi alafaayo nnyo okulaba nga kafeesi ke kalabika bulungi kyokka nga abantu bebakatunulako wala yahtamu biqalbihi naatava ku mutima allah gwatunulako mutima obugayavu bw'essala obugayavu bw'okusoma Quran obugayavu bw'okuwuliza Quran obugayavu bw'okuwuliza emisomo mutima naye kafeesi buli kanaku endabirwamu emirundi oba emeeka kafeesi mu ndabirwamu buli kanaku oba emirundi tasobola na kugimanya nazaako pawuda ku mutima yakazzaako Quran emirundi emeeka akafeesi ko tetulina buzibu mukalabirira era ebakubajjana singa twagimala dda nga bagigabira mukulabirira feesi ebe weddi engetuwone nga lwaki tetugifuna naye bageze baleeta omutima omwoyo gwina kulabirirwa n'ebyo ebiva gye gwava ye Quran al-Karim era bwe tutagulabirira n'ebyo ebiva gye gwava nga gulwala stress ebyedduniya nga bigutawaanya nga n'ebirungi byolina tokyabiraba ebirungi allah byakoledde nga tobiraba okubanga osobola okusala eswala 5 noyambala hijab nomanya nti kati ndi mu mbeera za kikyala sisaala kiri haramu ekyo kyokka kya bbeeyi obugagga nomanya nti ze ndi mukyala musiraamu sikola bino na bino kya bbeeyi ekitubonyabonya kiri kimu twalowooza nti buli kalungi konna kali mu ssente ziba kubanga ssente kyekyali ekikulu ennyo yandibadde aziwa nabbi we Muhammad sallallahu alaihi wasallama niba kunyumiza amaka ge n'okaba amaziga nabbi we yafiira Aisha radhiyallahu anha qalat ishtara nabiyyu sallallahu alaihi wasallama ta'ama min yahudiyyi farahanahu dir'an min hadidi Aisha agamba nti baiti balina kyakulya waka nabbi n'agenda neyeewola emmere ku musajja atali musiraamu n'asingayo shirudi ye shirudi gyakozesa mu lutalo namugamba nti kankusingire shirudi eno bwe ndireeta ssente oginzirize ago maka twogera ku state house twogera ku fasi famire tebalina kyakukola ki kyakulya agenze yeewoza emmere asinzeeyo ekyokulwanyisa kye sente zaatuka n'omubula n'atazisasula n'atuuka okufa nga tajjeeyo shirudi Abubakari ne bamugamba n'agenda n'azisasulayo n'agijjayo eyo first family gye twogerako kati ffe tudda ne tukaaba omusajja sente ali tatukana ku kinyeebwa tuli ku munyeebwa gututamye
Lwaki tetulyako ku kanyama yiyo first family bwetu wefaananye tukabe mpola eyo first family oba ogibuusabuusamu tuli ku state house gye twogerako ya umma obuusabuusamu terina kuba na kitiibwa ekyo beewola emmere awuliti nga tuwa ekyakulya ate waliwo hadithi ya abi saidi al-khuduri radiyallahu anhu nabbi yalina abakozi bangi kubanga eri state house yalina abakozi bangi mulimu Bilal bin Rabah radiyallahu anhu mulimu Osama bin Zaid mulimu Zaid bin al-Haritha n'abalala naye Bilal lumu yalaba nga kisusse entende balya nnyo kilasi eyo wansi entende zirimu kilasi entende zirimu ki kilasi waliwo embi ennungi ennyo first class waliwo super zirimu ebikangalu 8 Bilal n'alaba nga kisusse okulya entende kilasi eyo wansi maka ga Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agenda mu katale nabaga nti wendita ziri entende ziri makyala ziri nam nga njala first class mukola muti munga leta kilo 5 tukwemukira egi ebijanjalo biri ebibi byolina eka nga yala kulya bino ebirungi leta kilo 5 ez'ebiri ebijanjalo ebibi tukwemu ebijanjalo ebirungi kilo egi n'atwalayo ne bamuwa n'aleetera Nabbi sallallahu alaihi wasallam Nabbi yali agenda kukwata ku lusaniya bw'ati n'alaba entende nga za bbeeyi n'agamba nti Bilal ffe tulina sente zigula entende zino wazijjeewa namuwulira akakodyo ke yazifuniddemu n'azigoba namuga eyo riba sinza kulya ebyo kyenjagadde mu hadithi kiruwa tetulina sente zigula ntende ennungi bweziti wazijjeewa tetulina sente zigula nnyama nnyonnyola gye wazze ennyama ogireeta wano nkulaga nti famire eyo webanga bwetu yali efaanana nga n'okulya ku kalungi lutalo ffe lwaki tukaaba naye tewerabira nti famire eyo yali ya bbeeyi mu ibada ako tokwerabira tewerabira nti state house baali balungi nnyo mu ibada baali balungi nnyo mu irimu baali bagagga bavundu mu ibada ne irimu naye ebikwatagana n'emmaali tebaalina ku lwaki si kyekikulu ennyo mu bulamu bwaffe ate ffe twagiwa nnyo amakulu emmaali wetaaga 20% ku bulamu bwo 80% si maali ffe twakwata emmaali ne tugiwa 100%. Eyo state house entende Nabbi n'amugamba nti awwa aino riba la tafal. Nabbi yeewuunya nnyo awwa kalimatu taajjubu wal istinkar kigambo kyakwewuunya na kutamwa bino biki tokiddangamu awo riba wetandikira twetaaga kumanya bugagga bwe tulina obugagga obw'ensibo kwe kubanga oli mugagga mu duniya ne ku akhira ngenda kuba mugagga ate obugagga obwekiyita mu lujja kwe kubanga obugagga bukoma wano bwe kibanga kize Allah n'atusumululira n'ebiri ebirala eby'emmaali ebyenfuna alhamdulillah ne ibada gye zisookerwako ate Allah yawukana baanange kamba buli Allah yaddira obulamu bw'ensi buno nga life eri real life mu nsi muno eyabanaku kubanga bw'ogaggawala ate akufosinga n'okuma mu banaku abantu bonna bwe bafuna ku sente ogenda okulya nga ate njagala butula ne muwogo nga bamufumbye bufumbi awo ng'ennyama bagimuggyeko n'amata nabiki butula egenda otuniri bannaggagga abo abavundu abo butula ngaffe abanaku batalina sente zigula kanyama tulya butula n'ekinyebwa kyaffe bamukomyawo eno tiddayo eri mu real life eno gyozeemu eri feeke omulenzi omuvubuka omunaku awasa agula akafaliso kamu bwe kati n'awasizaako omukyala ne bakebakako emyaka 15 ne kaggwerera kali mu inchi 6 ne kasigala ku inchi egi okwazalidde abaana bonna tayinza kulwala n'agenda mu ddwaliro ne bamugamba nti webaka wanyiga nnyo kyekibalwaza omusula wanyiga muguleyo ku mufaliso omulala tekisoboka wabula bano bannaggagga bakyusa emifaliso buli mwaka babagamba nti funaye wakaluba bwe baweebaka bamukumyewo mu life yaffe y'ekiki funaye wagumugumu nga wakaluba nnyo woba osula
n'obasanga bagobye ku buliri nti bangana okwebaka ku buliri nja kufa. Ekigenda okunzita kwebaka ku buliri nga yebaka ku kapeti awo akumye omufa abanaku. Yoyo Allah tabaraka wa taala byetwegomba okuddukira eri yonna yonna abali abakomezaawo eno. Era kati mu binku byewunyisa ezimu ku nnyumba ez'ebbeeyi mu bazungu ey'essuubi n'ozimba hoteri nga yassuubi bonna basula awo. Abalambuzi banvawa bonna bonna eyo gye baagala ey'ekinaku nga mulimu n'eminya nno. Yebaka wano ekonkomo eriyita wali wano kikere wali kinankani mwe baagala omwo. Allah omulabi tabaraka wa taala kasita otuuka eri waggulu nga nti ate kati ddayo. Omunaku ffe tuli basajja bukya ku makya nga tulina transport n'otambuza ebigere n'ogenda ku mulimu n'ofune omutwalo gumu nga bw'ogutoolako olyeko tegujja bamala ni munneeka n'osiiba nga bw'otoolako olinnya ezidde eka tezijja bamala n'otambula ebigere n'oddayo n'ogutwala eka gutuuke. Naye omunaku mu mbeera ezo zonna zabeera mu kutambuza bigere tayinza kgenda mu ddwaliro n'ogamba nti ekikulwazizza otambuza nnyo ebigere. Funayo akapikipiki oba ebitaano olinye ka taxi. Bano abagula amamotoka babagobamu nti tambuza ku bigere ogenda kufa. Tambuza bwe bulamu obwo. Byonna ebyekigagga bakomyawo tambuza ebigere. N'omusanga eri mmoka 7 mu luggya atambuza biki? Alina okudda ku real life eyo gyagenzemu eri fake. Ddayo otambuza ebigere. Naye ako olaba omunaku akukayitamu ako n'esemitana zimubuuze n'asiiba bwe bulamu butuufu. Bwe bulamu obutuufu kubanga mu mateeka ga sharia batukubiriza toweza wiiki nga tofunyeemu njala eri serious mubiri gwo okubeera omulamu obulungi. Toweza wiiki 7 days nga tofunyeemu njala eri serious n'owulira ng'ekusiiyikira ddala. Bannaggaga agigema tennatandika. Omuwala aluwa mpulira enjala etandise mugamba ndeetera emmere n'akwatako bw'ati. Entandise n'agigemerawo. Wayita mmeka? Sukaali aliko ono, pressure aliko ono, nankani. Kubanga endwadde za sukaali ne pressure butakkiriza njala kwegazanyiza mu bulamu bwo. Endwadde za sukaali ne pressure butakkiriza njala kujja kuba nti etambulako omubiri gwo. N'ogireka n'ogiwulira n'osooka ogireka. Era bw'otunulira omubaka sallallahu alaihi wasallam yaleka atuwadde eddagala ennaku zo 2 mu wiiki, Monday ne Thursday. Gwezo oba otambulirako khalas ziri endwadde oba ozigobye. Naye ffe tuwulira biba bigamba tetuwulira nako ffe. Kinyebwa kiwooma n'ettooke n'akanyama nga nigozzamu ebyo byaba walimu. Abamu aganze nkyali muto nja bikoleyo mu bukadde. Takimanyi nti mu bukadde wali ebyayo. Mu bukadde wali ebyayo nayo. Kubanga olina okumira amakerenda aga buli kaseera, olina okunankani joint omugongo kuluma mavivi joints ebyo mu bukadde bya mu bukadde. Kola ebibyo kati mu buvubuka. Ate ekigambo kinyala okutegeeza wano nti obulamu bwaffe Allah bwe yatuwa tabaraka wa taala obusinga okubeera obulungi bwe oba olimu awo. Sodde ofuna lirako okulya enkyakagizeemu kafizi kakalubyemu kimala alhamdulillah. Mu byonna kyoteerabiranga andaba amanyi tayinza kuneerabira antegekera program. Kati oluusi ebimu tuffe tubireetera ffe kennyini ne bikeerewa. Ebimu ffe tuleetera obuzibu ne bikeerewa. Olina by'oyagala naye ne bikeerewa. Nosanga omwana omuwala agamba noonya musajja emyaka giyiseeko nkeereye n'ombuuza weeyise otya n'essala zo ng'akeereya ziri. Buli wookereyo essala za Allah nga naye akeereyo ebibyo. Jjukira yitasaba essala ya dhuhuri nja gisala ku asiri nga tulina kisonyiisa eky'obusiraamu. Gwe keereya naye anaakeereya ebibyo. Buli wookereya ng'essala manya okeereya bibyo. Bwe tuba twaziina mu ssala tuga nti hayya ala ssala hayya ala ssala mujje eri eki essala, hayya ala alfalah hayya ala alfalah mujje eri okwesiima mujje eri okwesiima. Bw'ogenda mu ssala ogiraba nti ogisaala naye okwesiima kuluwa togenda kulabaawo kujja mu bulamu bwo. Buli wogitereeza okwesiima nga kujja mu bulamu. Ko tukulaba mu kaseera ako wosaalya there and then kujja mpola mpola gy'okoma okutereeza essala
gy'okoma okufuna okwesima mu bulamu. Erembe halu labdi fi salatihi halihi fi hayatihi. As-salafu salihin batugamba nti embeera yo gy'obeeramu mu sala bwe bulamu bwo. Bw'oba kipaku mu sala manya obajja kuba kipaku n'ebisigadde byonna. Toyinza kulaba muntu ng'asaala esswala wo mpola mpola ate n'omusanga wali ng'apakuka. Abadan, tekisoboka. Nti mu sala bamukakkamu naye agifulume. Embeera y'omwanadamu mu sala bwe bulamu bwe. Bw'aba asala mukakkamu ne bw'omusanze awo ng'ayogera ojja mmuwulira nga mukakkamu. Bw'aduuma n'ebisigadde byonna aduuma. Naye ani ayagala aduuma? Kubanga tatereezayo n'eki. Omuntu apakuka alina kyatereeza. Ye alina kyaggusa. Anti kinaba tannakimala ng'abuukira kirala kino. Tannakimala abuukira kiri. Sala. Hayya ala sala. Mujje eri sala. Hayya ala alfalah. Mujje eri okwesiima. Okwesiima tugenda kufunira wa yeekoma okutereera. Agenda waliwo ashariya gwekkiriza okugatta essala ng'alina ebisonyiisa. Sharia nemukkiriza nti oba mulwadde owa safaari alina bino bagatte n'ebyo ndi bizi ne kasitoma nkyamaliza kuza ngoyi bwe nazivaako nja kunafuwa kenyimirizamu wano bumala okusaala nja kunafuwa sijja kuziddako ebyo ekivaamu nga ne Allah akeereye ebyaffe bye twagala. Kyokka jjukira ye bw'akeereye yaffe bye twagala ye tasalwa ffe tulumwa. Naye gwe bw'okeereye esswala tulina ky'omukola. Kakati ate abamanyi ne baleeta nti bw'ogatta esswala nga tolina kisonyiisa nga nayo Allah abiggattira ebizibu. Bwe zigatte nnyo ajja kugenda abiggattire ati abikubeko. Omukyala bagenda mulongoosa tewali sente ate ndi ataddeko kufulu ku nnyumba mu kaseera keikamu ako atubanja emyezi 6 ate obona n'obukomi bwabugobye fees ate ennyumba nsibe tewina we busula. Olwo tunega nti ya Rabbi kakati ate nzina ziza gwaki ozo zigattika abiggattiramu ati n'abikuteera. Kyekigambo hayya ala alfalah. Mu bulamu buno okufuna okwesiima kusibuka ku ssala. Inna as-salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Essala okuva edda nedda ku bakkirize ba mu time mawquta fil waqt eba mu biseera. Fintujja fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salata wattaba'u ash-shahawat fasawfa yalqawna ghayya. Abaddako bazanyira mu ssala wayagalira wasaalira amala bibye amaliza kukola programu ze n'alyoka fasawfa yalqawna ghayya. Ghayya mwengendo bateeka kifo kiri mu mudi bakita ghayya lusenyi kyererezi kiwanvu. Mu mudi waliyo ebifo birina amannya. Waliyo wayirun yawmaidhin lilmukaththibin. Wayiru nalwo lusenyi luli mu muliro waliwo abantu bagenda oduyingiramu. Waliyo ghayya nawo waliyo bagenda okuyingira mu lusenyi olweta ghayya. Ghayya gatika swala zikeereya kusala wayagalira oze yaggamba nti sala kusaa bweziti yali tabimanyi. Kakati essuubi mu bulamu bwaffe tulyejjamu fekka naye ng'ebirungi Allah byatuwadde bingi netulowoleza mu birala. Ntulowooza ku Sente. Nabiyullahi Musa alayhi salam we yabeerera nabbi mu Israiliyati ze batunyumiza. Waliwo omuvubuka yajja n'amugamba nti ya Rasulallah, nabbi wa Allah nkusaba nsabira ku Allah nve mu bwavu. Nze mbedde mu bwavu emyaka gyonna ndifa sigagawaddeeko. Nambuuza nti ku kyalo kuno kwe tuwangaalira oyagala kuba kufaanana mugagga ki? Nga omanya bagagga baba bamanyikiddwa nti nga omugagga gwe bayita gundi oyagala okufaanana nti obugagga nga bwalina obwo bwenjagala. Namugamba nti genda oyogereko naye akuwulire ku sayidi endala ey'ebizibu byalina kubanga tulowooza nti kugenda kujja bwokka bwe buti kugirako n'ebiki n'ebirala. Genda omubuuze ku sayidi y'ebibuzibu byalina bw'oba n'obisolo byetikka ng'ojjanga nkwedduwa teyadda. Wayita ebbanga Nabi Musa amusanga mu katale nti waŋŋamba oyagala dduwa nenkulinda nagenda okizuula nga ndi mugagga muvundu. Omusajja okusinza ebigambo bye yaŋŋamba nze mmusinga obugagga. Nabi Musa amugamba nti owange biki bye yakugamba? Jjukira Nabi Musa yali amanyi omugagga oliye
sayidi ey'obugagga agimanyi ne sayidi ey'ebizibu agimanyi, naye yeefudde atamanyi. Kwe kumbuuza nti biki bye yakugamba? Namugamba nti yaŋŋambye ebintu bingi, ekyasinga okuneewuunyisa abaana balina kuliko owe n'omu, bano bakanyama bamukuuma be bamuzaalira, tasobola ye kuzaala mwana we. Kati obutaswala nnyo engeri gy'oli omugagga na biki, abana bakanyama bana bamukuuma. Ne mugamba nti nze byonna bye nina ewange bonna bange nze nga bonda bano. Era naŋŋamba nti nkwesiimisa, njagala Allah ampe obulamu bw'olimu. Bwe yaŋŋamba ekyo ne muvaako ne mmanya nti neegomba wa bwereere. Kaakati ebyo ebifaananyi bye nkusiigidde yenze naawe ku bye tusanga mu luguudo omwo naki weegomba ba bwereere, ate nabo beegomba gwe. Ebigambo birabe gye biraga, olaba ng'ebidde eno naye nga bidda biti. Era kyobola mu swala ogamba nti Allahu akbar, Allahu akbar. Okuddiŋŋana ekigambo ekyo mu swala buli kaseera Allahu akbar, Allah munene, Allah munene, tulowooza nti komedi oba drama. Ebintu yabimanyi, Allah oli munene, ebintu gwe beesigaza gw'obimanyi, tetusobola bitegeera kubanga olubeerera byolaba bidde eno, gyolaba gye bidda si gye biba biraga. Igwe nga gwe gwolowooza nti gye biraga, naye singa otula n'oyogera n'omuntu oyo agenda okunyonyola ogaye nti abidde eno. Abantu bolaba nga balina essanyu tebalikombangako ate boosaasira bye bali mu ssanyu. Nogamba nti omukyalo ono muno mwawangalya mu kazigo kano n'obwana bubiri nebba bakasulamu batya kaluumu kamu nga balabye. Mungu ankingiriza embeera efaanagana bwetyo. Noyita ku nnyumba ng'etimanga muntu nogaba no ejjana Allah egibawa balamu, ennyumba ng'eringa jjana. N'obeesiimisa nga beesiimya basulamu eyo nga tebakomba ku mpeke ya tulo. Nze ndi muwalimu, tula mu misango, nina n'amaka ge mmanyi nga bw'oyitawo osaba edduwa Allah gabakuwa nga bagalekera meyidi, bagavaamu buli omu asula mu loogi mu woteeri nga bagasulamu ebaŋŋuumi. Eri yaŋŋamba nti buli nsula mu nnyumba eyo tulwana, ne bwe nsula ebweru nfuna emirembe. Kati kinasalawo nsula eri. N'omukyala naga nange bwe njisulamu sifuna mirembe, nange bagirekera meyidi. Yali omwo yeegazaanya n'ateekako zi TV n'akola bikiina gonna ga white, gonna bagasiga langi ya white. Era bw'oyitawo bw'oti gakuba ekimyanso noga nti alhamdulillah bantu bano bapakasa, gabalema okusulamu. Emirembe bagifuna baliwa kasita batuukawo bwe bati kikonde. Obirabye ebitambula kivaga nti Allahu akbar. Ebyenyumya byange nabiraba naye ntula mu nnyumba eyo nemba tabaganya ne bigaana, ne tudda ne tutula emirundi nga 10 paka haji yaŋŋamba nti nze emirembe njifuna ndi bweru, bwe nsula no sigifunawo. Obwana bukomawo mu holiday nga busula mu nyumba ne meyidi bajjawo buzi kukyalira bwana. Abaana era balinga bali mu kisulo kubanga ne bwe bajja okuwumula era tebasula ne bakadde. Allahu oyo si munene oyo. Bw'oyitawo buyizi bw'otyo gano baamala bano, naye ako akazigo akamu ako okalabaako ate ogenda otutuuka omwo ng'abantu bakwatagana olukwatagana ng'emirembe egiri omwo. Oyo Allah waffe tabaraka wa taala bwe bulamu. Allah yamanyi gye buva ne gye bulaga. Ebigabo bitegerekeka. Gy'osuubira emirembe tebalina wadde ettondo. Bw'olowooza nti bali bubi bibasuza emirembe. Kwe kubifundiza mu kigambo kimu mu swala nti Allah waffe oli munene, kubanga ffe tubitegeera reverse. Naam, waliwo kisa gye tutera okuyisamu bayizi baffe muzimu ku kisa enkadde eziraga ekifaananyi ky'obulamu ekituufu, eziraga ekifaananyi ky'obulamu ekituufu. Omuvubuka ono mu batusooka abalongoofu teyali mufumbo, maze ennaku 2 talya, kyamisana kyaggula, asiiba asula asiiba, naye abaali ku muziki balina kusala magalibi. Ne wajja omwami ng'avuga eŋŋamiya nga kulya amatunda nga n'eŋŋamiya eraga nti gazitowa nnyo terina mirembe. Naga ya Rabbi, ffe tufa njala, daba ne mali gye balina labye ebyokulya. Omwami n'akyama asali magalibi. Naga nti omusajja ono bwe tumala magalibi kamwambalire, sijja kusula njala lunaku lwakusatu. Bamala magalibi n'amukuba akaama nti tofaayo jjamu tugende ku ŋŋamiya yange wabweru. N'amusimba amatunda 3 n'ezinzimya y'amazzi.
era bimungu Allah aleese ng'atuuka waka nvuuka muwulu ng'akoleza katadooba kasubba wake ng'akwata ekyamba asalesale tunda nga muli envunyu n'agamba alhamdulillah nagulawo akadisa nali kasuka kati amatunda ago b'emiyembe buli wosala lino nga lirimu envunyu oba n'essuubi nti lyaleka eriddako ddamu nasala eryokubiri nga lifaanagana eriri n'agamba alhamdulillah kati aba yeeteezaga nti naye bannange dino niwe nabamu envunyu sigenze kusula njala ateera n'asooka wanika emikono ayi Allah kusaba ontaase nemekuddamu kusula ki mu kusaba edduwa n'agendako n'etala n'ezikira n'asala atalina kikumattaala neerira ettunda lye n'anywa n'amazzi n'agamba alhamdulillah Allah yaleese omusajja omugagga nanyitaasa aba agenze ku muziti ku subuhi omusajja n'amwesooka yamuwadde amatunda assalamu alaikum waalaikum salaam amatunda wagalidde nti abiri gadde mavundu mwabadde limu eriramu lyenalidde namuga tekisoboka nakuwadde amatunda 3 nga gonna mavundu ya subhanallah ngonnanga ki jamaani namuga nadde nkusomesa eduniya nti bwogiraba si bwebeera nze nakasula enjala ennaku 4 ng'oli mu 2 golwokubona banina amatunda ku nsolo ozanje ndi bulungi amatunda gali gavundira musamba nga ngajjayo gatwalira bisolo bwe wanengedde wali ozandi nnaku 4 sikomba kakulya bwe wagansabye nenga kamulage duniya bwobiraba si bwe bikola ki gwadde olowooza muze ndi buki ndi mu nnaku 4 sirya naye nga bwomulengera bwati n'ensolo ye nga kuliko ebyokulya oza baamala negye buli eno yenze naawe tubiraba nze naawe tubiraba oli ajja nemonoka yo mukyala monoka ya bbeeyi n'agiteeka onoga ya rabbi mungu oba ffe tuli kuki lengera naye nga wanyumizaako naye ogamba nti Allah ndeka wano wendi wano ntwala eyo kakati bano abasajja basalafu bali bagezi bazibu yamugamba nti nakuwadde amatunda 3 nga gonna mavundu kukusomesa duniya nti bwobiraba siwe bikola ki naye ate n'okyusa kinadde njagala okukolera kati naye ate nekyo kankusomesa olwokuba ettala yazikidde nga amatunda booli nti owawayo essuubi nti nolinza okuba lyo sivundu n'olira ku nniya eyo ne n'oli envunyu nosobola okwebakotulo wabula kitegeeza ki nti mu bulamu buno okufuna era ekimu kuleeta emirembe mu bulamu ebimu weefula atalabye eyo ojja kufuna emirembe omwami we yekka si buli kamu nakulabye wallahi naliyo naye mpitawo nenkulanuna buli kamu nedda ebimu birabe weefula atakoze eki atabirabye osirike tutambulirawo mpola mpola naye buli kamu nakalabye wallahi ndayira Allah wallahi billahi alazim nalayira kujula kutulamula lulimi ebimu weefula nga atabirabye ojja kufuna emirembe kati tewafunye kyakulya kubanga wali tolaba notasula njala wadde biwalire tebitegerekeka naye nitugenderawo mpolampola tunagattireyo mu maaso si buli kamu nakalabye buli kamu naliwo nze nkakasa waliwo Allah ebimu byatulaga nga bibyo tereka mu banka muteeka eyo sirika era omuntu omukulu si buli kyalaba nti ayogera omuntu omukulu omugunjufu omugezi si buli kyalaba nti akola ki tojja funa mirembe ebimu biba bibyo nagudde ka message mu simu y'omusajja nekantabulatabula naye kamulinda jwano bimubuuze ebimu bibyo sirika ate gyokuma okutereka ebyama gyokumutuuka ku kituufu naye obapira booti nga bakuzibikira obapira booti nga gaggalawo oti ino ekkubo tulikyuse lino atereka ebyama yaguka ku kituufu kakati eduniya bwe tuwefaanana bwogiraba si bwebeera ebiseera ebisinga bwosubira okuba n'emirembe tebaba nagyo bwolabanga batagirina awo egisulaawo bali muli yayawuka na Allah tabaraka wataala namukwano gwange mugagga muvundu yanyumiza akaboozi naŋŋamba nti singa omuliro gukwata ekiro nga tuli mu nnyumba yaffe tesobola kufuluma tugiiramu nemugamba nga lwaki temuggulawo oluggi ne mudduka
tutekako enjegere nga 8 ne kufulu 10 tunabigula ddi ebyo byonna. Lwaki? Ebiri mundo bikuuma obulungi security gye twetaaga. Naye teweerabira nti waliyo abantu abebakanga ku luggi kuliko musumaali. Musumaali guno mugumanyi wakola bwe bati nga gwe bakola bwe bati ne baggalawo ne beebaka otulo. Era singa omuliro gwa gugize akona kasumaali bwati oluggi ne lukola ki? Kaakati njala kubuuza ku bonna nni asinga emirembe kwabo? Kaakati ndowooza otegedde kye bayita obulamu bw'edduniya. Bw'obisuubira si bwe biba. Ekikomera kuliko ate nno yasibako enjegero 8 ne kufulu 10 nebwe wali asikaali ne gate ne kamera. Asikaali gyali ne gate ne kamera. Asikaali teyeebaka n'ekibundu. Naye ate ne bakulaga nti ate batekako kufu. Naye ono wakasumaali ebweru terikiriyo wadde naako wadde akabwa. Naye neyeebaka n'alannama nga talina nakyayeraliikirira wadde naako. Kubanga kakati ababi bajje babbe kana akafalisa ak'ebituli nga bakaagaza kinene bulangiti. Ebintu bya Allah tabaraka wa taala yamanyi kyo gatuga nti Allahu akbar musala Allahu akbar tuba tugavuga tudingana ekyo Allah oli munene Allah oli munene oli munene yamanyi yabitonda mu byonna byonna ebyatwagaza ki ibadat. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yasooka namuwa hadi life okuva ku mwezi ogusooka mpaka emyaka 25 nga munaku muzibu. Talina taata, talina maama, talina mulimo, talina kyakulya, agezezzaako kukola, bakolera bagamba bamuyigiriza kukola tebamusasula. Yakolera ankwe Abi Talib mu by'okusuubula ebyo nga tamuwadde 10 nkuyigiriza mirimu. Akakanzu ne kadugala ne kaggwawo ne kayulika nkuyigiriza mirimu. Okuva ku mwaka ogusooka mpaka emyaka 25. Ku myaka 25 namusinkanya omukyalo omugagga eyakyusa life ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Lwaki emyaka egisoose gyonna muyisiza mu hard life asobole okubeera omukozi? Omuntu yenna bw'asookera mu life eŋŋumu ekaluba ate mu bukulu aba mukozi, kubanga buli kimu aba yakiraba dda ne kimukuba. Bwe banjala yamuluma, bwe okutambuza bigere yabitambuza, kubonaabona yabonaabona. Era ebiseera ebisinga abaana baffe abayita mu soft life myaka gino egisookerwako mube muzadde ab'ennaku zino, emikisa gy'okusanga ate hard life eri mu maaso giba waggulu ate nga tabisobola. Emooka yamukimanga awo nemutwala ku ssomero nemuzzaawo, takubanga ku nkuba. Nawulite ali mu tails zino zifiriyi juice ice cream nyama eyingirawo buli kaseera, si kibi naye ekyo mukimanyi. Lwaki Allah isa Nabbi Muhammad ekitonde ekisinga ebbeeyi mu nsi yonna ne mu ggulu, ebitonde Allah bye yatonda ne bamalayika abasingiramu sallallahu alaihi wasallam, yamuyisa mu hard life asobole okuba omuki omuvumu mu kukola nga mukozi mulungi. Era kyewala emirimu gye egy'obwannabbi yagikola na mutima ogwo, kubanga byonna yabiraba dda. Naye ku myaka 25 amusinkanya omukyalo wa Sente, kubanga Khadija binti Khuwailid yali mukyala mugagga. Tulowooza nti nabbi we yamala okuwasa Khadija yaddamu kwambala ziri ekkanzu ezaaluli. Ezo ekkanzu kati ezo khalaasi tuzivuddeko. Newe zibanga teziba zikyali zezimu. Ekifo mwasula kiba kikyali kyekimu ne luli. Omukyala omu ku bakyala abali basingamu obugagga mu Makka. Mu riwaya ezimu batugamba nti baali abantu 5 abasinga, abaami 4 oyo omukyala aliko ogwo mu Makka nga mugagga muvondo. Kakati ku myaka 25 life n'ekyuka, najja alabako ku kasente n'atambula. Amala okukwasibwa obwannabbi n'addamu n'amumuggyako omukyala n'afa. N'addamu n'akola emirimu gye, n'addayo ku experience gye yalina mu buto sallallahu alaihi wasallam. Kyenjagala tuyige wano tukisene ku baana baffe, emyaka egisookerwako mikulu nnyo nnyo, giditamininga nnyo obulamu bw'omwana eri gyalaga mu maaso ku bunafu n'amaanyi. Era kyola Nabbi sallallahu alaihi wasallam yalunda embuzi mutale, n'agenda mu by'okusuubula nga tafuna musaala, n'akolera obwereere training, ng'afuna training. Era
abasooka abalongoofu batugamba nti teeka amaanyi mangi nnyo mu ibaada eza sunna, teeka amaanyi mangi agatagambika mu ibaada eza sunna. Ku lwaki? Shaitaani bwakulwanyisa nawangula ibaada ze eza sunna, olwo talaba lumaze atandika za farada. Bw'olabanga olina essola gye wali osala eya sunna nga togisaala, manya shaitaani awo yakuwangula. Kati emmundu n'azikyusa azitunuza ku ibaada ze eza farada. Essola eza farada zagenda otandika okulwanyisa. Kati fuula shaitaani ng'ali bize ne ibaada eza sunna nga zalanagana nazo, aleme kukwata ku zino eza farada. Edda nasibanga ku mandi n'olwokuna, naye kati nanafuwa simanyi nakumanya, manya nira manzani ngenda kunafuwa, kubanga n'olutalo shaitaani ekuwangudde, olwo erumazi. Kati ekyusize mu mundu egituniza ku ki? Gikumire eri ebeere ng'ekyattunka nti ekikulu sinamujja olwokuna mandi n'olwokuna akyabisiiba, nkyala nsooka mbimuggyeko. Kubanga omuntu asiba olwokuna Monday Thursday, ozala manzaani awulira namu. Mugeno tuuka mula manzaani nga yebyo abaddemu bulijjo. Enjala bannange osanga abantu batudde mu muzikiti, sawo mu kye tukola mwana wange. Abaakabigwamu babeera mu ebyo. Naye mbadde nsiba Monday na Thursday byabaddemu mwaka mulamba ebyo. Kati omugamba otyambu ate enjala ezze. Abantu abasiba Monday ne Thursday agenda okuyingira lamanza, agenda otegeera nti lamanzaani etandise. Nga buli ennaku nga bbiri tugende mu Idi yokulira ku njala, kubanga ye abibaddemu omwaka mulamba. Shaitaani amakulu emuli wala nnyo, naye bw'olemererwa okuba ibaada eza sunna, okusibayo ku lunaku olwa sunna, bebo bosanga abbirira kajuyisi mu lamanzaani. Abbirira kajuyisi, ffe n'atutimba ebbula wano mbu yasiibye, naye ng'eri teyakoze eki. Naye ajjukira nti alitimba Allah. Ffe tebitukwatako wasiibye tuwasiibye. Allah bamutimba ebbula nti omulaga ekirala ng'ate waliwo kirala. Kasita onafuba mu sunna, manya shaitaani olutalo lumaze. First world war bamumaze, kati bagenda ku second world war. Ate bajja kuwangula era mukumire eri mu first world war abeere eyo. Naye obeera nnyumba ng'eriko ekikomera, ababbi bamala gagituukako. Basooka kuttunka naye ekikomera kiri, bakimanyi bali kati kati ekikomera kiwedde, batandike gate, tutandike oluggi. Gate tugimaze, tudda ku luggi. Mukumire ku gate shaitaani. Ekyo ekikulu ennyo, kubanga wano ekyatuleeta ibadatillahi tabaraka wa taala, kusinza Allah waffe tabaraka wa taala. Sitajja kudigida, naye teweerabira nti ebitumalamu tebabitutuma nga bwe twayogedde. Tolina kiwajja nakyo, wajja tolina wadde akagoye ku mubiri. Ate bw'onooba ofuluma, tugenda kuwa obusuuka 3 ku 5. Tetukuwa bungi nnyo, tugenda kuwayo obusuuka butonotono bwe tugenda okuwa. Sheekh omu yatugamba nti ekimu ku byewuunyisa, singa obuuza omwana Adamu oyo yattunka n'edduniya nti oyagala ssente mmeka, tazimanyi. Kati ofa kinazi? Oyagala ssente mmeka mu duniya muno, teri amanyi ansa. Togenda kumusangayo. Tulaba abasoma business management bikoze bitya, abamanaginga business nga bali ku level za waggulu. N'omubuuza nti ssente mmeka zoyagala, naye bwe tuzikuwa toddayo kuyosa ibaada zonna, swala zonna mu budde ku muzikiti tamanyi ansa. Kati ofaaki ne by'otamanyi, gwe kintu omanyi by'oyagala. Hatta bo abaana bagenda ku masomero okusoma, aba alina target, ngenda kusomala O level male, ngende ku A level ngimale, naye abanoonya ssente talina target. Tolina kyewajja nakyo, by'oyagala tobimanyi, tolina kyogenda genda nakyo, tufaaki. Ekyobugagga kyaffe kyetugenda okugenda nakyo ibadati. Ezo tugenda zireka wano, ezo ogenda okugenda nazo, ebisigadde byakusigala wano. Emmali gye tufaafagana nayo gye twagala ennyo ne tuuka n'okuluzinga hope, ne tuuka n'okukola haramu tugifune. Emmali ogigendangako mpola, ebintu 2 wakati w'emyaka 19 mpaka 45 byegendereza. Ebintu ebyo bitukozesa ensobi nnyingi. Ogenda okuyingira na 5 na 6 n'otandika okwekwata ensobi nga tukyasobola kulivansinga. Ekisookera ddala gwe mukwano. Enkozesa ey'omukwano gyegendereza ennyo, ekozesa abantu ensobi nnyingi. Allah tabaraka wa taala yakukola n'akuwa omukwano, n'akuwa n'amagezi. Amagezi gasobole okuba nga gategeerera omukwano, so si kubanga nsolo.
ensolo zo tezirina magezi. Allah yakola ensolo tezirina magezi, n'omukwano gwazo era olaba zigukolamu temuli magezi. Yaziwa omukwano mungi n'ataziwa magezi, igwe n'akuwa magezi n'omukwano. Abakyala abamu ekibabonyabonya mu myaka egy'ekikazi ekikulu awo nga agenderedde awo kukozesa bubi omukwano mu myaka egisooka, atya agenda nakwata akalabirwamu neyekebera nalaba nga kanti gomye eduniya eno entegeere. Abanga agamba Allah guwampa ekirabo kino ekyobulungi, sikikusabangako kati gwomanyi. Nafuna ono nasula, nafuna kati wabamu ku ddiini bamuwoowa, nafumba omwaka gumu kitundu awo n'avaawo. Saagala musajja kunjoganze eno byo tebagijoga, n'agenda ewalala. Nafumbawo ebiri n'avaawo, saagala kumanyira nze simanyirwa musajja, n'avaawo n'agenda eri yazaddeyo kamu wano bubiri wali kamu wano bubiri wali kamu. Yalowooza nti biwedde, takimanyi nti alina byayonona mu maaso gy'alaga. Era abakyala bafaanagana ngaabo, omusanga ali 45 years of age apangisa luumu emu babbiri, kubanga banne bwe bandibadde bapakasana abo bagula akataka bazimbeko amaka, yaddukangayo taguma. Gwe genda otunulira abakyala agamba nti gwe maka gaffe maka ennyumba bbangalo, mbadde ne haji myaka 27 naye tulowooza nti 27 abadde Kaserengeto. Allahu akbar, abadde asanga ensozi nga zesimbye ng'ebisenge n'aguma naganja duwalampa. Okubuukabuuka si kirungi. Ali 45 ayepangisa luumu 2 yeetaga rent, tekyali amulabye emyaka gisazi, kubanga kati abajja baagala bali bakyali ku university, ani adda ku oyo. Kakati ekivaamu alina okufuna rent nga yetetenkanya nga ye kennyini afuka capital. Kakati n'abeerawo nti nitaga renti nitaga ekyokulya ng'afuka capital, ng'azipakasa kifuba. Kati n'ebyo byennyininyini era tezifunika mangu, kubanga neyo gy'alaze nga ye yennyini ye capital, wali ate abato ng'ateekamu emmindi ng'ayiwamu ki. Kuba nze ndi musajja nkola research, nditukira ku bakyala banywa emmindi, si omusiba bimba buuza emmindi yaki. Naye nagenda okuzuula ansa ngeri zonna zitambulira ku layini egi basajja. Ne mbabuuza nti lwaki muginywa eyita abasajja, nti anti tebatulaba mangu. Bali abato tebanywa mmindi kubanga yekennyininyini mmindi bamutunulako bati yamalirawo. Naye kati ffe si kyangu tulaba, kati nabasikira bwa kubanga twetaaga kiki, netaga renti, netaga ebizigo bingi nnyo, kubanga yeetaaga bingi okusikasika enkanyanya zigiregire zibikaawo naawo. Naye nga ezo mistakes manyi ebbanga mwe yazikolera mabega eri mabega teyagumangako. Olwafunangamu takkanye ne banne olwokuba oli amugambako nooli wano ng'abuukawo, nga wano abuukawo. N'agenda amansa abaana n'otubonyabonya okuŋŋaanya abaana bo. Tulina omukolo mu kyalo, abaana baami nabo bayise nti waliwo ali emitiyana, waliwo ali ebikisonga, waliwo ali aluwa ne mu Sudaani. Waliwo omwana w'Amina ali e Sudaani, temumwerabira. Omwana w'Amina ali e Sudaani, mumugambe temumwerabira, mumukubire gundi oyo amanyi, gundi omukooyo w'e Sudaani, gundi oyo mumugambe akubire omwana. Lwaki otubonyaabonya? Eti ebyo abeera abakyala batuuka tayimu n'aswala, anti abaana baziba mukyalidde. Oli tateyo mulala. Mama no teyali wakusaaga. Teyali wakusaaga kubanga kakati oli tateyo mulala, n'oli mulala. Babeera bano ab'ennaku zino baga nti yazanyira mu kilabu zinnyingi, ate buli kilabu n'ekikopo. Oli yagira ebikopo 2, eri kilabu yagifuna ebikopo 2, no kikopo kimu, no kikopo kimu, buli kilabu. Kilabu ez'amaanyi enafunafu zonna yazikubiramu n'aziwangulira ebikopo. Ebigambo bitegereka bulungi bannange. Emyaka gino egisookerwako gino beauty n'omukwano obikwata obubi bizaala ebyo eri mu maaso. Kati jjukira nti abayinayo obwana bwe yazaala bweba yayangwa obulabwa uli ku university nabwo tebunafuna kalimu okusasuliramu amarenti nabo bukyeyiiya.
nakakosi ke nakola kabusomesa tebunafuna nnyo sente kulabirira maama tabani wange gye bali bajja kundabirira nzadde abaana bange bajja kundabirira ani agambye nti bafunyawo emirimu mbozi nga bakondo ebiseera ebisinga nabo balwawo funa asobole okufuna akake akamubeezawo agyeko ne maama balwawo beauty omukwano bw'otabikwata bulungi oyonoona ebintu bingi wano kati otuuka eri maaso nga tukyasobola kulivansinga ebintu babyonoonayonona dda byonna ng'oliawo bwotyo situgambye nti bonna bafaananayo batyo nti batyo bayitamu ebyo naye ebiseera ebisinga kati ate bwatekako emmindi era atejjukira nti emmindi ekaddiya bukaddiya olwo atandika kaddira ku supiidi agenda okulaba nga biganye ekivaamu yazigaba kati emmindi olwo afuuse mushiriku yennyini luli adde agendayo bugenzi bamuwaako kati biganye kati yagabe emmindi eziyita abasajja kubanga kati sente lizibuzeeyo yonna kanzifunire wano nga tazimbye kayumba kasaba yo life naye nga ensobi ezo yazikola eno wansi endabiramu yamulaganga nti wakitalo talina kujogebwa gwe nnyabo ogumangako n'ofumba ku nsi tewajja kuliisa ebijanja lumpiso guuma tuula ofumbe nabo banno bonna bolaba abo abatudde mu muzikiti towooza nti eka bali mu mirembe egiri awo buli omu awo nga yakusunuddeko byatuddeko eri kubanga buli omu aba atudde bwati alowooza yali obubi ennyo bakulimba buuza ku munnaku oyo akuli ku ddyo oyo omulaba funa akadde omugamba akuyitiremu olabe oyinza n'okuga nti nze eka ndi bulungi nnyo omukyalo omu yaŋŋamba nze omusajja ngenda kuvaayo omusajja ntawanya ngenda kuvaayo omusajja nembuza omala okuvaayo olagewa nfuna omulala nemugaa nti atatawanya ogenda mumujjawa wano wensuwa enjuba waali atatawanya wano nemugaa nti bwofunanga gye bajja batatawanya naffe otulagirira nga tutwalayo bawala baffe bafune abatatawanya eyo taliyo wano wansi wano wenjuba wano ngogenda kumujjawo era byebimu era byebiri ne makagali nebiri neri kusiŋŋana mu busiŋŋanyi katono webi ayagala atatawanya tereza musaalo eri mujjana gye bali naye wano wansi w'enjuba tewali omusaalo gubunyweza biidhinihi tabaraka wataala teeka bulungi ekyokubiri wakati w'emyaka 19 mpaka 45 kyewegenderezanga almaal esente obutonde mu butonde bwaffe twatondebwanga kasi toyingira emyaka 17 18 buli kimu oyagala kya bbeeyi essaba nga gyosibye mu batuddawo teri agirina ogirinawo bwogu olugoye lwoyambadde nga teri ayinza ddugula mu batuddeawo bwe butonde kyokka ebyo byonna byenjogera birina piriyodi engere kasi toyingira 45 ali toddayo bitadde ebyo halas sagala era omusanga ataddetaddeko ekigoyegoye noga nti batu bino bikyayambadde gyegyo emyaka Allah byatonda time etuuka nobijjako focus naye 19 25 mpozi nga teziriiwo nezimyala zibeerawo sente terianza mwenkana kwambala kati oluusi ate olwokuba tuba twagala nnyo sente nga tezituli wala nga tulina oziyiya mu bwongo netukola ensobi ofundangako n'omwana omulenzi naye omwana omuwala nga yagadde nnyo sente emikisa gy'okukola ensobi giri waggulu nnyo 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 era omwana omuwala tasaana kwagala sente ne sekendi tewera nga tanakola nsobi kubanga ye embeera ze abauzimu wawe bali bangi bamuteezi bali awo bangi nnyo tabamalaawo abauzimu abamuteezawo kubanga omwana omulenzi nga ani anazimuwa pozi ajjeyo omuntu atukube masasi nakuteega bantu n'obubazzi n'amayinja ga minzaani niye omwana w'obuwala katono nnyo bwe kati amazifunye zakwegendereza tuba tuzaagala nnyo 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 nga buli kimu twagala kya bbeeyi nze engoye kati bweba ndwambadde nendaba omuntu nga lwambadde siriddayo dwambala olwo sagala kumanyira nze siddamu kulwambala bwe butonde gy'emyaka egyo tayagala kuddayo dwambala waliwo yalugiddemu ekitali kibi bwe ziba bwe ziri nga za halal tewali buzibu naye bw'ozaagala ennyo ng'ate teziriiwo ate buli kimu oyagala kya bbeeyi tozirina bifuna
emikisa mugimanyi wezigenda wajjo zifunira. Nalabako omwana omuwala twali tukola naye mu kampani emu, emooka ye negwako emipiira yonna ena agala mipya. Fe abasajja emooka bwegwako emipiira obala tinjafuna omusaala bwe guti nterekeko ez'emipiira zino zigende eka, nfuna omusaala bwe guti nterekeko emyezi ena nja kubanguza emipiira. Kati omwana omuwala alaba utereka ebinaga ng'ate asobola zifuna mu 1 hour ye tebula nakuwera, ng'emooka yonna agitaddeko emipiira emipya. Tugenda ogira tunimubuuza emipiira gino wagigyewa gino, emipiira gya sente nnyingi tusajja yagingulidde. Saabuuza kirala yafeanga nti omusajja yangulidde emipiira egyo. Omusajja gwagamba mumanyi nkola naye talina sente zigula mipiira egyo mu bwangu obw'ekitalo. Ate eka balina obutakkaanya n'omwami amugaali n'abasajja sente zakwegendereza mu myaka egyo. Bw'ozaagala ennyo emikisa gy'okukola ensobi giba waggulu kubanga obagenda zikuwa, naye ate ebyo byonna byonna ogenda byejjusa mu maaso gy'olaga. Kati omukwano ne sente okuva ku myaka 19 mpaka 45 byakwegendereza nnyo, bikozesa ensobi. Ate notuuka mu maaso n'ozejjusa nga tokyalina kyozza mabega, wazigwamu dda byaggwa, tokyalina kyonza kutereeza. Bugumiikiriza. Omukwano gwa bugumiikiriza guba active nnyo mubiri mu myaka egyo 19, 20, 25, 3 guba active nnyo. Kyekirungo ekiba kiweesebwa ennyo mubiri gwo, baba kiweesa kingi ne bakikuteeraawo. Bw'ogenda mwana plus ne batandika okuweesa ekitono, batandika okuweesa ekirungo ekitono. Kati okuva kwano okudda eri guba mwangu gwa controllinga, naye ne wasookerwako gukusuula mu nsobi. Abamu tebandyagadde gwa mu nsobi naye guba mungi kubanga olwo abantu bagwa mu bikola by'obwenzi nga teyandyagadde naye ng'embeera emususseeko, ate naye n'akuliyetinga emikisa. Genzi n'omwami ebbali beeyawudde banyumya. Shayatin gwawa emikisa kisa egyo tasubwa. Shayatin bamuyita muyizi tasubwa. Kati gwajja ng'okuliyetinga chansi ng'ogiteekaawo oti alina ogikozesa. Alina omwami bali babiri, kyala oli mwami. Shayatin omukisa ng'ogwo tekola nsobi oba ojanguyiriza, kubanga abantu batugamba nti fa inna qulubuhunna sarihatul mayalan, nga batugamba n'omwami okweyawula n'omukyala kubanga omutima gw'omukyala guserera mangu. Sarihatul mayalan. Shayatin talina mukisa agamba nti ogwo gwennyini gwogutaddewo nti nga yeegukozesa. Kati omwami kisakisa kubanga ye mugezi, tojja kumusinga magezi. Ebigambo ebyo byenjagadde tugattegatte